Musiibye mutya? Kansubire musiibye bulungi. Nge Uganda ziri ssaawa 3 ez'ekiro, ssaawa 3 n'eddakiika 22 ez'ekiro. Ky'oba olaba nti mbabuuza nti mwasiibye mutya, olunaku lubatambulidde lutya? Tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti gyegatteko gwatanaba gyegattako nyiga kaalo edyako koolaba osobola ogyegattako, n'ekirala likinga video zaffe. Likinga video ojja kuba onkoze bulungi nnyo. Kati olunaku olwaleero olunaku lwaleero ndinamu abakyala mbayitidde kye bayita okula oba bamiya. Abamu bamuyita okula, abalala bamuyita bamiya. Abakyala kino kyammwe. Okula ono omugaso gwakola azaamu amazzi mibiri gyammwe, amazzi ago ag'ekikyala g'otegeera. Naddala gwe ng'obadde oli Nabukaru, okitegeera ng'obadde oli Nabukaru eddagala liiryo. Kozesa nnyo wettanire kye bayita okula oba bamiya, agenda kukuyamba bulungi nnyo. Njagala otunula engeri gye tukola, mu ngeri gye ndi mu kikolamu gwe tunula bw'otyo bw'olina omukola. Kakati waliwo sayizi ebeera ennene n'entonotono n'entono ddala. Kati gye nsoose okukwata sayizi nnene eno yeeyo makkati entonotono, okitegeera eyo gy'olaba gye nkutte yeeyo makkati entonotono. Eri gye nsoose okukwata ebadde nnene, esayizi ennene, okitegeera. Kati obwo bwenzizeeko okukwata obwo busayizi obutono, bwe busayizi obutono. Era bw'obanga obadde ofunye sayizi bw'etyo olina okukola obuntu busatu nga bw'olaba bwe mbukutte. Ate eri olina okukola buli eri sayizi endala olina kukola buntu bubiri. Ate eri ennene gye nsoose okukwata olina kukola kamu, kubako kaba kanene. Obwo butono ennyo okola busatu, obwo buddako okola bubiri, ekyo okola kimu. Kati nga bw'olaba kiikyo, ekyo kimu ky'olina okusalaasala. Kati tutandika. Njagala weetegereze bulungi enkola gye nkolamu ekintu kino, oba engeri gye nkolamu okula ono ng'oyagala omufunamu ekituufu ekigenda okuyamba ggwe omukyala, naddala ggwe Nabukaru okufuna ku nsonga zammwe ez'amazzi, kwegamba okuzzaamu ensulo mu mubiri gwammwe, ag'amazzi ag'ekikyala. Kati funa egiraasi, naye egiraasi eyinza obutasoboka kuba egiraasi etya amazzi agookya. Funa ekikopo ekya ttampeko kyekijja okukola obulungi. Funa ekikopo kya ttampeko oba kya plastic oba kya kyonna kyonna naye nga kya ttampeko. Kifune bulungi nnyo, osaleesale okula bw'otyo nga bw'olaba bwe musalaasala. Okitegedde obutundu obusuule mu kikopo ekyo. Olaba ndowooza enkola gye mukozeemu. Onfunye kanene ke nfunye era ke nsaze, osala kamu akanene. Bwe buba butonotono osala bubiri, bwe buba butono nnyo osala busatu, nga bw'olaba esayizi eyo nga bw'eri. Kati olaba engeri gye nsazeesazeemu obutundutundu bw'otyo bw'okasalaasala mu kikopo ekimu. Kuba kati egiraasi gye nkozesezza yenkanankana n'ekikopo ekya ttampeko. Kati funa amazzi agookya, eyo fulasika, ago mazzi gookya, ga fulasika nagatadde mu fulasika gookya. Kati wamala okusalaasalira mu kikopo obuntu obwo yiwamu amazzi agookya, era nga bwe ndi mu kukola bwe ntyo, okitegedde. Ekyetaagisa ofune ttampeko, ofune ekikopo, kuba egiraasi ezo zitya nnyo amazzi agookya, esobola okubwatuka. Kati olina kufuna kikopo ky'olina okufuna. Wamala okubusalaasala obutundutundu bw'otyo nga bwe mbusaze, yiwamu amazzi agookya nga bw'olabye, kuba eyo ngaleetedde mu fulasika nze. Olaba ndowooza yiwamu amazzi agookya, bujja kudda kungulu bulungi nnyo. Kati we budda kungulu, funa wowummuza ekikopo ekyo nga bw'olaba bw'otyo wempumuzzaawe, ndowooza obulaba. Bw'otyo bw'osaleesala sayizi bw'etyo nga bw'ogiraba sayizi, olina busalaasala bw'otyo. Obuteeke mu ttampeko bulungi. Omala obuteekamu ng'obusalisaze bulungi bw'otyo, yiwamu amazzi agookya gayiwemu, kijjule bulungi nnyo nga bw'olaba bw'entyo bwe nkoze. Nsubira vidiyo ogiraba weetegereza bulungi ggwe omukyala. Ndiko ggwe omukyala naddala ggwe Nabukaru. N'oba nga olina amazzi naye ng'oyagala okukuuma amazzi go nga tegakuggwaamu, olina kukozesa oyo bamuyita okula oba bamiya. Kati w'omala funa akasowaani obikkeko nga wembisseeko bw'entyo. Amazzi gawole bulungi. Osobola okubala eddakiika nga 2, osobola okubala eddakiika nga 2 ng'obisseeko bw'otyo amazzi gawole bulungi nnyo. Kati w'omala eddakiika nga 2 obikkule, okitegedde. Onaaba otuuse okubikkula agenda kuba yeekoze bulungi nnyo, ng'ekirungo ekyo ekikuyamba okufuna amazzi ag'ekikyala gamaze okwegattamu ago amazzi agookya, okitegedde. Ndowooza omulaba gekenuddemu bulungi nnyo. Kati bw'omala bw'otyo nga bw'ogalaba, ebyo ebyowaggulu ogenda kulaba olina obbijjamu, era ogenda kulaba nga bwe ngenda obbijjamu.
nkugambye nti oyo bamuyita okula oba bamiya. Bamiya agenda kuyamba gw'omukyala okwongera ku mazzi g'omubiri amazzi ag'ekikyala. Oba gwe atalina Nabukaru munyiikirire agenda kuyamba. Okitegeera kati woomala bijjeemu nga bwe ndi mu kubijjamu bwe nti ebyo okula bijjeemu byonna. Era ndowooza olaba gatandise okunaanuuka, ganaanuuse bwe olaba ndowooza ganaanuuka amazzi, ekirungo kigenzeemu bulungi nnyo. Okitegeera kyetaaga singa oba omutandise tomuteekako bbugumu okumunywera kumu. Beera mukkakkamu ng'okozesa eddagala kati ng'eryo. Bw'okolayo olwaleero ekikopo kinywe, okikole ku makya oba kawungeezi kinywe ku makya, onywe n'ekawungeezi. Oba tosobodde kukikola bw'otyo osobola okunywa buli kanaku ekikopo n'ogenda ku mulimo. Kwegamba beera firi ng'okikola, tuddawo okweteekako puleesa nti bannange eddagala. Okitegeera gwe beera firi, ofunidde akadde kola akakopoko kalambo kanywe bw'otyo. Okitegeera jjamu obuntu bulungi nnyo buvaamu bulungi nga bulabe bw'otyo bwe buvuddemu obwange ng'amazzi gawoze bulungi awo obuggyemu awo onywe kuba nanyweddekokko ndowooza obulabe buvuddemu kati biri bisuule ate okuddamu omundi omulala oddemu okola ebipya. Okitegeedde kati biba bifudde kati awo kiwedde weenywera akantu ako nga bw'okakoze bulungi gw'omukyala ogenda kuddawo oteere bulungi. Abaana abawala muli bubi ku nsonga eyo ey'amazzi. Kozesa okula oba bamiya ogenda kutereera. Bikole nga bwe nkoze nanyweddeko. Tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Gyegatteko bingi okyafuna. Nja kulaga